olaba enneeyisa eya nassozi n'abantu abalinga ye gye beeyisamu bwe batyo ebeera psychiatric condition bubanga bulwadde bw'abakataala obuli characterized by constant pattern of pervasive attention seeking behaviors. Kindabikira nti kyali nti anoonya amawulire n'okumwogerako mu mbeera yonna era nkiwa essaawa zino ali mu kulaba vidiyo eno ali mu kuba Winnie bw'ati nti yes nze aliko banjogerako. It's a disorder. Bantu bangi nyabagina, it's called histrionic personality disorder. Ng'omuntu ayagala nnyo okumwogerako wali talina kya trading, pervasive attention seeking disorder. Why? Akulabikira nti she's having probably low self-esteem. Abantu abalina disorders nga HPD baba balina those low self-esteem bongabo nga ina issues. Self-esteem yenge eri wansi, confidence levels zenga ziri wansi ddala. Abantu abakola ebintu ng'ebya nassozi okuvuma abantu from nowhere. Confidence zibeera wansi because teba feeling secure of themselves in life. Ebya ddala ne wabayina ssente. Nti olaba omuntu abeera muddugavu nnyo n'agamba kambe mu kkale eno because confidence eri wansi alaba si mulungi. Kyakola ne yebbika mu pipa ne yeeyerusa. Olwo mu kweyerusa ne yeeraba nti yasinga obulungi mu nsi tolina kyomugambayo. Nassozi ayina issues naye identity empya gye yafuna ey'omukyala eyeeyirusiza naye nga tabadde mulungi nnyo ne wano ng'alaba mulungi nnyo naye nga ali mu kwerimba kuba amazima gali nti omuntu yenna w'oviira mu kkale eyiye eri natural gye bakuzaala nabo n'ogenda mu ndala obeera olina levels of insecurity nga you're insecure and you become a fake product. Atandise okupanga targeting abantu abayitirivu buli mwezi afunayo olutalo lwayikiriza abantu abali innocent. John Black sabazo no gwaliko omwezi ogwedde yali Kasuku ne Zubeda mujjukira bulungi. Guli omwezi omulala yali kuba naba 6 killers abayimbi ba ava peace. Guli omulala yali kuba TV presenters bwatyo. So psychology atulaga nti olumu abantu bwe batu opima mune gye baali mu buto childhood yawe enzo kuberanga yo muntu gwasanganga bamubolinga maybe ono mbukula agala kole compensation maybe bam neglecting abazali tebamulagala avwe mala nassozi nga tebamulagala avwe mala olumunga ne mukibina probably poor yali performing wine bimulema bamusekera poor body image ye tuwatuke eno be bagenda mu surgery be bagenda ne beyerusa n'ebirala biba prima. Ekirala ayinza obanga ina obsessive compulsory disorder ekirala nga kimukibuza amaaso eyo nebera anxiety disorder ngomuntu aba yaggayaga buli ssaawa ali highly obsessive bwera bwati yerabanga generali mu maje yenge beda kulutu awedde emirimu basikali wera bwati prima yerabanga toilet paper kumbe kikookoma ekiwedde emirimu prima wera bwati yerabanga toothbrush kumbe kaswatch kana akakati wera bwati yerabanga ocean kumbe mukazi wattu chidiba. So ebyo byonna bimubeerako nga kikompyalinga ng'omuntu alina fake dollar ey'ekikumi ngeri fake n'omuntu alina omutwalo gwa Uganda nga mukadde nagwa soltape goloza value ebeera luddawa value ebeera mu kiri original. So omuntu nga tali original ng'ali fake talina moral authority kwogera ku bantu abali original wadde n'omulundi n'ogumu. So okulumba John Black is original and in my view John Black amuteekaawo nga temusajja she's much a singer prima obulungi ne value because he is original.